kakati waliwo ne bagamba nti moloka bagikuba batya amasasi netayika ndabirwamu omanyi bannayuganda bafuuse be-expert linda ko munnayuganda atamanyi arrival na departure y'entebe yayagala okudiscussinga airbus 380 yayagala okudiscussinga history gyefuke byonna bane bannayuganda bampuliriza waliwo emboozi ezitali zammwe tujja bayita nga waliyo meeting z'obutale bw'omubuulo tujja kubayita guno omwaka si gwa kaaba gwa kulowooza amasasi begatandika ndowooza abiri agasooka Mukama n'angamba okutama abasajja bayongera okuba amasasi n'enkutama wano mu mugongo bankuba amasasi abiri ne gakola wekkubo abasawo bagamba eza gayitawo abiri oba gayitawo asatu nempulira eddoboozi nga liŋŋamba nti wenyenya ne bakuba era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza mu bafu bagenze simbula ne nnoonya wensimbulira. Okay, katuwulira ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 10 oba Okitoba omwaka gwali gwa 2011 dwali lunaku lwa Mande omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yagenda maaso n'okubeera ng'afera kampuni ey'abatake era n'akwatibwa. Kampuni ey'abatake gye yaferera mu linnya lya minisita amanyiddwa nga Dr. Stephen Kagodo ng'ono yali permanent secretary of internal affairs mu ministry eyo. Mu lyerinnya lyakozesa okufera abatake okusinziira ku kunoonyereza bakwata ono ng'aliko banne abalala 3 era nga baali baguddewo ofiisi nga bagenda gula ku kampani eno mbu baagala gigulako etandika okusupplyinga gavumenti ya Uganda fire truck oba ebimotoka ebizikiriza omuliro ye Frank Gashumba era nga mweno diiru baali bakuba sente eziri mu $1 million 28 mu za Uganda ze billions 7.9 ye Frank Gashumba. Omwaka gwe gumu ono yali amaze okuba nga akwatibwa mu gwokubiri ng'ensonga eyamukwasa yali afeze banka ya DFCU ye Frank Gashumba gwe twogerako. Atuwuliriza Frank Gashumba ne Pastor Pr.Bujingo eno ensonga bayinza ogibalaatiramu naye amazima gali nti eyinza okuba tegenda kubeera nnyangu olw'ensonga omukulu amanyiddwa nga Pastor Pr.Bujingo we twogerera bino yayitiddwa dda ku kitebe ky'abambega ku CID ekibuli atandika okuba nga yeewozaako awamu n'okunoonyerezebwako. Kakati bino ebintu osobola bikola ngolooza gwomazeeko naye ng'amazima gali nti omusajja yakusetingidde ekyokola ng'ayagala kujja mu kkubo. Njagala bino tubikwate mpola. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba okusinziira ku bigambo by'azayogera y'omu ku balinga abagenzi okutomera amateeka yomu kubalinga abagenze okutomera amateeka naye saagala eyo nkulwiseeyo tugenda kubigendako mu maaso awo. Njagadde nkulage kiki tugenda okubeera nga twogerako olunaku olwaleero kigenda tutwalira obudde obusinga nenzikiriza tusooke tutunuulireko bino bye tugenda okutunuulira muganda wange. Ndowooza katusooke mu kayimba kano katuve mu kayimba kano bwe tukavaamu twolekere ebigambo ebirala byakaaye dda ku sayidi ya Pastor Bujingo kosa n'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba okalya dda kaddadda sababu yambe nyimba zilinga 15 zizo katika kayimba kano bakati ukajoli gomanyi twamufunye asobola bana Uganda katusiki mweranga bomanye kuyege kati nze nawe noli olwalero ngabo wamagezi kyagula nyondo tumwagire nnyo yagendo tukulakulanya bana Uganda tubadde bubi olwabafuzi abatukikirira naye Katonda twamusaba natukiriza je twamusaba omuntu omukozi natuleetera natujuna anatutwalira ng'ensonga munsi yonna nazibunya ate motyamo tera atayosa ndowooza nammwe mwamulabye Kyagulanyi tumuwa obululu yagenda otukulakulanya agenda kusooka na byabulamu mukankufu alina digiri mwabanyaga eddagala mulwalira nakigeza ajja gwambuzibu olwazeeko ebyobulimi gwosobola otya okufuga omuyala ebyenjigiriza ajja kulwana nnyo nezo basale ng'azigaba sikalasipu ne bamulekwa yewadde yajja kuyamba nnyo ate gye kufayo kuba wansi fene enguudo okuziyo
yoyota abadaga amazi amayonjo yagenda ogabunye gwanga amasanyaze chete natuka yagenda kugatusa yoyo tamfunye he asobola bana Uganda chimweranga bomanye kuyege kati nze nawe noli olwalero nga bo amagezi chagula nyono tumwagire nyo yagenda tukulakula chagala nyezira abegase abagwa sente abasindika bwayagala kolono omulimi wekwate chagula nyamalako mbyensimbya yasabirwa mwegatte baba w'omudidi avubuka banonye emirimu mwetegekenira wakama ebwerwa janga genderi amawanga agenda okusaka amawanga aganagwadda gajje wano gatuwa omudidi avubuka mwebereremu mwetegekenira wakama amakolero gajje kubirukanamu abasomye mufune emirimu ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi mukenetaji mwamunga mputa ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi kamulali kawomanga nsujju musajja mufumbo si muwulu omukyalo oweeka mulina ate ekirungi yamujeri wano Buganda bubeera buko temunenya byatategedde mumanyise amanye ensonga abafudde ajja kuziikanga n'amabuga ajja kutolanga mwabalema abaliko obulemu yagenda okubayamba ennyo nawe omulwadde owakawuka ojja kwongera okukerujagala ojja kwongera okufuna eddagala akabonero nkageza ku nkumbi yekabalanga ate ekoola ennyondo balina ekoona kakakati tufunye ekoona nilo dembe lyogosalawo tebakukakooba omufere webituuse katutuzemu ko tulonde kuwaffe ow'omunju so sibali tubawo obululu tali mulala mpaka lwalinda mu kisanja ekijja mbw akomawaabo twakowa katuwa abamanyi abubuuka mumuteesa mutya Kyagulanyi tumuwa obululu abakyala nayiseeyo dda Kyagulanyi bakuwa obululu ne mu bakadde mulimu abamu Kyagulanyi abakuwa obululu seteeza kolona baziga babba bwayini yeezezaayo n'olwekyo tumuwa obululu babuwaini tumanya asobola botakawoyo nowani yasanira tukulakola. Okay, mukulikeyo mukayimba ako kendowooza nti tekabakoze bubi kaka tugenze mu kusoma ampuliriza njagala weetegereze Pastor Bujingo ng'ayogera otunuulire n'ekifaananyi ky'omusirikale oyo owa UPDF oyo gwe bapointinzeemu oyo bw'otunuulira ebigambo bya Pastor Bujingo yabadde ayogera ku musirikale we bodyguard we engeri gye yafuddemu n'agamba nti yeewaddeyo okubeera nga nkuuma wabula bw'otunuulira ku body language sign eraga nti omuntu either ayina ekimusanyudde oba ekimunyizizza naye nga ayagadde kiisawo nga takyogedde mu bigambo wabula ng'akoze sign abamu ku mmwe abamanyi body language nti omuntu amwenya n'omanya asanyuse oba amwenyeza nga just akukinye bukinyi kakati bw'otunuulira omusirikale oyo ekifaananyi kye ndi mukulaga ngenda kuwa n'akatambi alaga nti ebyabadde byogerwa omusumba Bujingo Niyonzimana eyazanye firimu yabadde yeewuunya byewuunye era yeewuunyiza ng'olabira ddala n'omusumba kyayogera ono omusajja ow'amagye takiriiko yeewuunyiza omusajja ali mu kwekaliza mu maaso g'abantu naye ng'ayogera obulimba wakati mu bantu abangi njagala katono nnyo tuddemu twetegereze akatambi kano nga Pastor Aloysius Bujingo Niyonzimana ayogera nga simanyi Richard alinga Jonathan Richard yafudde mu kifo kyange masasi gonna ge bandikubye nga simanyi Richard alinga Jonathan Richard yafudde mu kifo kyange masasi gonna ge bandikubye. Okay, ako ke katambi okusinziira naawe nga woolabye ebintu ebyo osobola okugenda mu comment section n'oŋŋamba kubanga body language kankinnyonnyole body language is the spoken part of communication that we use to level our true feelings and to give our message more important. Njagala kitereeza bulungi omu ku bantu abakyasinze okubeera ab'amaanyi mu nsi naye nga like body language yaabwe yabayambako kubatuusa n'obafuula ab'enkizo mu nsi mulimu omusajja amanyiddwa nga Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama bwe yalinga ayogera eri abantu yakozesanga emikono omubiri gwe ng'abantu banyumirwa engeri gy'akyusa engalo emikono nga bibanyumira ku kusinziira ku ki kyayogera atondawo embeera omubiri abantu bagulabe nti ddala kituufu gwogera ekiva mu kamwa ke era bifudde abantu bangi ab'enkizo. Njagala mutunulire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandise okkopa ekintu ekyo nti buli wayogera ekigambo kikaatirira nnyo ng'okitaddeko ebikolwa ebya sayinzi
tutegerekese kati omusirikale kyabadde akola kabonera akalaga tabadde mu mativu bw'obanga osomye body language n'ebyogeddwa omusumba Pr.Bujingo asumba church emanyiddwa nga House of Prayer Ministries wali ku ttaka Kanani eryaganya ogendako church. Njagala nawe tubenga tuvaawo bwe tubanga tuvuddeyo eyo njagala mumanye ekintu kimu mu nsi Katonda bwe yatonda omusajja yamuwa omukazi ebimu ku ebyali ebigendererwa omukazi abeera omuyambi ayambeko omusajja ono okutuukiriza ebyo byateekeddwa okutuukiriza naye omuntu akeera ku makya n'asuubiza omufu mumpulirize n'asuubiza omufu nti Richard siri kuswaza naye nga aswaziza omufu Richard siri kuswaza nga bwe twawulidde omusumba ng'ayogera katukaddemu katono then mbawo kyenjagala obbagamba manyi siriima Richard sijja kuswaza. Okay, ng'omaze okusuubiza omuntu olwedda amaze okufa abafu balimbibwa ekyo kya bulijjo abantu bayimirira mu nnyimbe ne beeyama okuyamba abaana baabwe ono kasita bamala omussa mu ttaka buli omu n'akwata lirye kakati gw'osuubiza Richard toli muswaza wuliriza omuntu akeera ku makya eyakuba ebirayiro ne mukazi we mu church ne bakuba ebirayiro siri kuvaamu mu bulungi ne mu bubi empeta ne bagibateekako kakati n'okeera ku makya gw'otaliswaza gw'otalivaamu n'oyimirira mu church wakati n'ogamba nti nno omukazi yalina ekikulukuto okumala emyaka bwe giti oba omuswaziza oba tomuswazizza maama w'abaana bo gwe mumaze ne mu bufumbo emyaka kumpi 20 maama w'abaana bo gw'otazaddemu mwana omuwabula abaana abasukka mu omu n'omuswaza mu lujjudde n'otandika omulengeza olw'okuba ofunye omukazi ow'okubiri omuntu eyagamba nti eyasibanga empeta nga bato bagamba omusajja nga takutaddeeko mpeta aba akulimba n'otuuka ekiseera empeta nga gwo gikubamu ebituli nti terina makulu olw'okuba gwe wafuna omukazi omulala olaba empeta ekuggalira Richard gw'otaalye mu lukwe bw'obanga lulya mu maama w'abaana bo gw'amala naye emyaka 20+ n'omuzaalamu n'abaana abasoba mu 2 Richard gw'otaliryamu luko okusinga gwabeera naye njagala tufune akatambi kano musajja yenna Katonda Hey, mukwano togenda kuvuna mirembe. Omukazi asobola okukolomira nga bwakuba kususuwe. Je wakoma okunge, jogenda okukoma okutala enseno. Nga bwakuba mususuwe. Ojja kutala enseno. Gosaaga n'okusaaga. Omukazi yali naawe ng'olya nagisinga nga tomalaga musuula otyo. Ojja kunoonya ekikobonyabonya ate omukazi ng'abadde naawe mu nnaku akiri mukoleko obwenzi kasita tuuka ekiseera nga swite naaweddemu kola just bwenzi simple abeerewo aba tajja kunoba mukazi wattu yaliredde okuba mu maka ge oba ki oba ki n'alwanira amaka ge kinnyabo ne kirwanira amaka gaakyo n'okigobaganya wallahi togenda kufuna mirembe susu abakazi tebamukolera mu fujjo batyo goloza lwaki abasajja abalekawo abakazi ne batabawa child support era busigala buli eyo obulomba omukazi n'agenda n'aguluba n'abaana be kyali yala ne zimukuba nze nkimanyi susu abakazi tebamukolera mu fujjo eryo sebo you just walk away eryo fujjo ly'ekivubuka olw'okuba owuli omukazi awunya olutoketoke awunya ng'endagala ng'olwo owulira oli awunya chocolate kokowa butter kadibale olwo olaba nti yaliko olw'okuba ofunye ssente binizi tebazeemoolera mu mukazi mwendeeko bwenzi abeerewo omugaye n'onsonyiwa akusonyiwa emirundi gyonna naye okumufulumya enjumbu omusenguke kyova olaba alhamdulillahi ala ni'mati l-islam nze neebaza Katonda olw'ekyengera ky'obusiraamu omukazi asigaza ekitiibwa kye eky'obufumbo nti mukyala mufumbo
buga wobo uliranga omukyala agizegizeemu awo muga mugunu ebintu nga tebikyatambula kanfunireyo munno nawe nkuwummuzeeko olaba abaana bawummula ku masomero n'ofunayo oli student omupya n'ofunayo omupya nongakafunefuneyo kuba kati guno omuddo gugayiddwamu nnyo embuzi zigulidderidde nnyo kanfuneyo ku mupya ku pasikalamu nogera n'oleeta omupya kamiimo naye nga tomugobye naye kikyala kyattu kyeggyeko wallahi oyo omukazi aba akolyaga kale buli lwatunula bw'ati eyalina amabeere ge nga gonna gali gati gabuukabuuka nga gonna gaabwama gatonoddemu kabbuli gati alla nagalabwe buli wayimirira nti mundabirwamu nga yenna yayiika alinga windo xp agala omusajjala eyasanga ndi awamu sikyalina kati asobola kuntwala ng'akolima ssebo nga mwe muli eri mwejjirisa mu golofa muguluba mu bisenge omutali mwana ogenda kudooba mukwano zenkubuli bino ebitandisa okugoba genda otuule wali omukazi oddemu omuwa empeta bupya ebyo waliko omusimanyi nkuba mpeta ogireeta ofukamire omugaye munnange ensonyiwa kazi yankombya mu ssusu n'ensiiwala naye nkomyewo nembini zenkubuulira ewaffe mu busiraamu katonda atuga nti susu w'abakazi tebamukolerako fujjo batyo nti omukazi omaze omukutulakutulamu abaana omale ssebo omale omulekaawo gw'okunnumba olw'okuba ofunyemu akasente ola atakyali levozo ojakakasa togenda kudda mufuna mirembe bwe tubanga tuvuddeko eyo Bobi Wine attisizza abaana b'abantu. Bobi Wine awaddeyo abaana b'abandi okubatta. Bobi Wine akolera mwami Museveni. Tebakulimba. Bobi Wine akolera NRM. Ate obudde bwayise katono ne batugamba nti Bobi Wine aba NUP batta abantu ba NRM ne tubuuza ate bwe baba nga bakolera NRM lwaki bandibadde batta aba NRM ampuliriza propaganda ne ba propagandist ba NRM ebintu bye bazze boogera bazze babitankana era nakuwadde akatambi enkya y'olunaku olwaleero ng'omubaka amanyiddwa nga Barnabas Tinkasimire yasinziddeeyo yabadde district oba district chi n'agamba nti Bobi Wine yagenda mu America nakkiriza ebisiyaga babadde bamulidde babadde bamusseemu omuntu bamugye ekiyumba anaagwa akatambi kano munzikirize nga sinnabawa kubawa kengenda kubaddizaako tusooke tuketegereze omanye entegeera y'abantu ba NRM entegeera yaabwe n'endowooza yaabwe omanyi nabagambye abantu ba NRM balina amagezi ne tebarizoninga kati ffe kye tukola kibayita nti no tubavuma we just reason them out yensobi gye batukwata nti munnange ffe tuba reasoninga ffe tutegeera yensobi gye tulina nti tutegeera tusobola okukyusa kye batuwadde nga kitunudde eri ne tukibawa abantu nga kitunudde bwe kiti kwegamba mu ange entuufu ekyo kye batuvunaana njagala ne kana akatambi tukalabeko katono nnyo bwe tuvaayo tubeeko akatambi ke tuzzaako ogenda kwewuunya. People power, our power. Nihira nti abanupu bajja kutugambira abokuba president waabu Kyagulanyi akagenda heru yeihanga yahagira abasiyani. I expected that they would speak that position. The Lord is good and all the time. Kubasaba mumpe akaire 1 minute I finish. Thank you, Honorable, with all the due honor. If Kyagulanyi had come here, my God, it would be terrible for me. I would maybe fail to have a lot of reply, but I am glad I have done it. May God bless you and everyone here. Bobi Wine attisa abaana b'abantu. Bobi Wine ateekeddwa okunenyezebwa
ku bantu abazze battibwa, driver we yakubwa amasasi, abawambiddwa, abatulugunyiziddwa, ababuziddwawo. Bimu ku bigambo bibadde byogerwa abantu nga Pr.Bujingo ng'alengezza bonna abo abatuusiddwako obulabe gavumenti yamusibira mu bbwa. Ne yeerabira nti Abaganda balina olugero olugamba nti okalya dda kadda dda ne luggwayo nti ejjobyo liddira mu mutwe. Olugero lugezaako okutugamba nti ebintu by'okola mu kaseera kano bisobola okukomerawo mu maaso eyo tulowooza nti obyewaze byonna. Bino bye byandibadde nga ebyokuyiga byensuubira Bujingo byalina. Nti abadde ayogera bino byonna nga tamanyi enkya obulamu bwe bugenda kubeera butya. Abaffe ke kaseera twebuuze nga tugezezaako okukkiriza olugero, of course sirukkiriza, naye ka tugambe nti tukkiriza olugero Bujingo lwe yatubuulidde. Era omuntu eyattiddwa oyo omukulu w'ekkanisa ate wa SF ate driver oyo eyattiddwa. Mu kaseera kano tunenye Bujingo oba tunenye eyamusse. Kubanga ono okusiza ku lugero lwa Bujingo nti ono yateekawo omugongo ne bamukuba amasasi ne bamutta ng'akuuma Bujingo. Katunenyani Bujingo oba oli omutemu. Kubanga bulijjo Bujingo ateeka okunenya okw'abantu abatulugunyiziddwa, abawambiddwa, ababuziddwawo, abattiddwa n'akuteeka ku Bobi Wine. Naye nga bano bantu abeetengeredde abeewaayo okulaba nga bayimirira ku nsonga zibakkirizaamu nga tebafuddeyo ku kiki batuukako n'anenya Kyagulanyi. Abamu ku bo bawambibwa kubanga bawagira Kyagulanyi. N'ogamba okuwagira omuntu gwalibeera ddi omusango. Kati katugambe ntukkiriza olugero lwa Bujingo bye yatugambye. Tunenyani Bujingo oba bali abatemu. Bulijjo munenya Kyagulanyi. Talina gwe yali assizza Besigye, talina gwe yali assizza. Tosobola kukwata muntu, talina muntu gwakwata n'akuba amasasi. Abantu bagamba tugende twekalakaase kubanga ssemateeka bawa olukusa okwekalakaasa okulaga obutali bumativu. Bwe beekalakaasa oli ali mu buyinza n'agamba abasirikale be mugende mukube ku nnyama, mukube kutta. Ate n'onenya abakulembeddemu okwekalakaasa mu kifo ky'okunenya awadde biragiro abantu abo battibwe. Bye mubadde mukola bulijjo ke kaseera ne musaaga ne mujerega ne mulengeza ne musekerera ne mubalaata ku bulamu bw'abantu abafudde. Eŋŋanda nga zikaaba abazadde abaagalwa emikwano nga bakabira abantu baabwe abawambiddwa, ababuziddwawo, abatulugunyiziddwa, abatamanyiddwako mayitire, abattiddwa mwe ne museka. Mukana akaseera Bannayuganda bali mu kubuuza bibuuzo ku lugero lwa Bujingo olujjudde ebituli. Mukaaba olukaaba telumanyiddwa, temusobola kubyogera. Lwaki mwogere muti bonna abasasuddwa batamala emirundi ba Frank Gashumba babalamu bonna ba full figure basenkubuge bonna banyiivu kubanga Bannayuganda beebuuza ebibuuzo bakuba ebituli mu lugero lwa Bujingo. Ne beerabira nti bulijjo ebyo Bannayuganda bye bali mu kukola bulijjo bye bakola. Okalya dda kadda dda. Okalya dda kadda dda. Of course, sikiriza lugero lwabuuliddwa. I mean, musajja bambye omugongo. Senkubuge siasa agamba nti omugongo. Musajja ono yatoloboza amasasi ekigambo kyakozesa yatoloboza amasasi mu side zonna. Tewali n'omuntu yawulirako ago masasi. Naye yatoloboza amasasi amasasi yatugamba amasasi oba 3 oba 2 mu mugongo. Full figure natugamba amasasi 15 bamukubye wano ne bamukuba wano. Naye omusajja gwe bakubye amasasi agwa mu bufuba bw'abantu. Atula ku ntebe ne yeesigama agwa mu bifuba by'abasajja nga babebe kulu. Mukazi we amukwata mu mugongo awali ebiwundu omugongo by'amasasi. Bannayuganda oyagala babeera bagambe bambi kituufu. Muleke kuzanyira ku Bannayuganda. Muleke kulowooza nti Bannayuganda basiru. Muleke kwagala kufuga Bannayuganda. Ndi waddemba okubeera n'endowooza yange. Nga bwe ntera nnyo bagamba nti teteekeddwa kufaananya ndowooza. Mukana akaseera mubadde mujerega musaaga mukola buli kimu eri abantu abalinyigirizibwa n'endowooza mukiwulira. Bw'atyo Alexis Ismail Chuli we yagambanga bamubye genda ku manina nga byayogera olunaku lwakyalo pane bakuba amasasi. Abaavaawo bennyini bagamba bamubye genda obyogera oti ebyo ne beerabira nti
ono yabyogeranga nga tannafa temwamunenyanga temwasekanga busesi kati afudde n'abavayo omuntu agamba bamubegenda n'onyiiga obyogera otya bwe yabyogeranga luli lwaki lwavangayo okumusirisa Pr.Bujingo bamuwanga ssente babbalamu nga bamuwaana ng'ayogedde ebyo ku bantu ng'aba Bobi Wine olwafa ebyeyogera byennyini ne tubikozesa ku ye tukoze omusango oba mutulabako amatu mutuyita bisolo abaffe nedda si ejja okuba emmanja y'enkoko. Anyways, enkya ngenda kwogera ku Frank Gashumba lekera okutiisa bannayuganda. Frank Gashumba toli wa kitalo nga bw'olowooza nedda kyagwe ngenda okwogerako. Mordecai Murisa ku YouTube wensinga okwagala genda osubscribinge Mordecai Murisa kwebaza nnyo kwebaliza ddala. Okay, ngabwe natandise nga nkugamba nti February 2011 oba ogwokubiri mu 2011 omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yakwatibwa ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okubba banka emanyiddwa nga DFCU. Nenzija ne nkugamba nga mu October nga 3 2011 Frank Gashumba lwali lunaku lwa Monday yakwatibwa olw'okufera kampuni y'abatake taxi company ng'ayita mu linnya ly'omukulu amanyiddwa nga Dr. Stefan Kagodo mu kiseera ekyo yali akolanga permanent secretary of internal affairs mu ministry eyo. Ampuliriza Frank Gashumba n'omukulu amanyiddwa nga Pr.Bujingo niyonzimana amazima gali nti ebintu byongedde okuba nga bikaawa byonna bye babadde balowooza nti byamanyi wenu bagenda kuyisaako nseko kasaano amazima gali nti byakaayedda bigenda kubeera nga ebintu bitabuka. Pr.Bujingo niyonzimana we twogerera ng'ateekateekebwa okuba nga atwalibwa oba ayitibwa wali ku CID ekibuli okwewozaako n'okutandika okuba nga bamunoonyerezaako. Nagambye abasajja basobola okukozesa mission nawe nokkiriza ne weetaba mu bikolwa ebirumya abantu ebiyiwa omusaayi n'okukosa obwongo bw'abalala naye nga weerabidde bali bayisawo byabwe bamale nawe bakunyigire mu nsondayo. Amazima gali nti omukulu amanyiddwa nga Ssabavandume Frank Gashumba omusajja omufere gwe tumanyi nti typical mufere talina business mu Uganda talina mulimo gwamanyiddwa nti guno gwe mulimo gwalina gwakola naye nga ye gavumenti emusembeza mu buli kifo. Abaffe ebigambo bya Jasamwa Samwa bannayuganda batandise okuba nga bamutunulira mu ntunuliro ba mu ndaba ez'enjawulo. Ndaba ki? Frank Gashumba njagala kutegeezako munnayuganda mpuliriza nti ye yasooka breaking a story ey'okuba kwa Bujingo amasasi. Ebibuuzo bitandise okuba nga bijja ku mmeeza z'abakulu nga babuuza gwe kifaananyi wakijjawa. Bujingo ye yakikuba n'akikuweereza gwe wakijja luddawa kubanga NBS eraga nti ekifaananyi nayo kubanga ye TV yasooka breaking a story eyo eraga nti ekifaananyi yakijja ku Frank Gashumba. Questions ne zitandika okujja. Frank Gashumba wali ku scene ku crime scene wali gwe wakijjawa ani yakikubira ebibuuzo bingi. Amazima gali nti Frank Gashumba n'omukulu amanyiddwa nga Niyonzimana Bujingo ekyabwe kyandibeera kiralamu wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Frank Gashumba kyagenda mu maaso n'okubanga yeewera ku mitimbagano n'emikutu egy'enjawulo egy'amawulire okuli TV ne radio stations ng'agamba nti bannayuganda mususse okwenyigira mu bintu ebitabakwatako. Mususse okubeera nga mwenyigira mu nsonga ezitabakwatako. Waliwo ensonga nga bannayuganda temulina kuzoogerako okuggyako abo bokka bali mu bitongole by'ebyokwerinda bekikwatako. Frank Gashumba ayongeddeko n'agamba nti bannayuganda oluusi emirimu egyammwe mugyerabira mulina kulima mayuni na muwogo ebyo mulina okuteesaako takisi z'egundi zipaakinga ludda wazintwala egindi n'okumanya katajja kamanyiira kano gye kaganira okuwasa omukazi ne kabeera kozi bakayita Beera family man sisa boni man. Okay, kale yoyo president yakukuba mu buli ango njagala Beera nga nkukwasa akatambi k'omukulu ono alina byayogedde ensonga enagizingidde ku nsonga y'abannayuganda gye beebuuza ku masasi agakubwa emmotoka. Kakati ye avuddeyo n'atubuulira kyali kitya ndowooza era ajja tunnyonnyola bw'anaaba atuuse ku CID ekibuli ajja bannyonnyola ye byayogera byogera ngaani wabyakwerinda yaliwo yalaba ajja bibannyonnyola kubanga baayitiddwa. Amazima gali nti buli wookola omulimo
omulimo ogwo nga bakutumye mutume nga toguyinaako na kutegeera wabula bagambye kola kino n'okola olw'okuba opraisinga master opraisinga mukamawo amazima abantu abamu tebeetegerera na mitwe gyabwe egyabwe beewaayo okukozesa obwongo bwabwe obungi oba okozesa ebyekisiru ebingi bakkiriza ssente zibeere main factor mu bulamu bwabwe okusinga bandikozeseza obwongo bwabwe bakole ssente zitali mu mbaliga. Kakati Frank Gashumba zijja kutokota katulaba akatambike awabula nga nze njagala bateera wano mbalekera akatambika Frank Gashumba mbasaba musooke muleke okunyiiga mukawulirize mukamaleyo njagala kubeebaza bentambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa ennamba y'essimu ye yesembe 711 gikooneko asobole okubeera ng'akuyamba atalina bizibu tokuba naye gwalina ebizibu munoonyeeko teweesiba mu nnyanja y'ebizibu si gwasoose okitegedde bulungi nkulekedde omukulu amanyiddwa nga Sabonman Frank Gashumba omufere saabafere tripiko mufere driver kakati waliwo ne bagamba nti emmoloka bagikuba batya amasasi n'etayiika ndabirwamu omanyi bannayuganda bafuuse be-expert ebibuuzo babibuuza lindako munnayuganda atamanyi arrival na departure y'entebe yayagala okudiscussinga Airbus 380 yayagala okudiscussinga Heathrow JFK byonna bane bannayuganda bampuliriza waliwo emboozi ezitali zammwe tujja bayita nga waliyo meeting z'obutale bw'omubululo tujja kubayita nti taxi ez'obutambala zitikkirawa ez'ebbiramalya zitikkirawa ez'eggulu ezo mboozi zammwe za mu taxi park zino si zammwe owulira ndowooza nosanga atunda omulondo naye ali mu kudiscussinga Airbus 380 you get it so social media efudde abajega okwefuula ba superstar ontegera kati mu Uganda forensics ya police yokka yeyina capacity y'okutegeera mundu kikaaki ekyokubiri nga mugamba lwaki emmoloka yayise endabirwamu emmoloka ezisinga empya endabirwamu zibaamu akaveera munda ekyokubiri essasi lya pisto teriba na maanyi nnyo nga ssasi lya SMG oba mundu ennene mumpulidde singa baakubisa mundu ennene endabirwamu yonna yalikoze eki yaliise yenjawulo ekola ki eriwo kati bannayuganda olw'okuba bino ebitongole bya gavumenti tebivuddeeyo kugaidinga ggwanga basirise ensega kino tugambye ekipya scavengers ababadde babuuza nti lwaki endabirwamu teyayiise nti singa abadde mundu nnene kuba polisi yakonfaminze nti ono yakozesa pisto kabundu katono maybe that's why endabirwamu teyayiise nobody has been explained kati kankoyera ekirala RP gyogiraba kati saate ate bagikubisa ekikompola emmoloka Land Cruiser ya Bujingo eyinza okwenkana VTC bazi BM ezo okitegeera eyo esobola okuba emmoloka Land Cruiser negyenkanya simu obutono negiwipinga off so emundu zikozinga impact ku kintu okusinziira ku maanyi geeyina naye a source close to investigations batugamba nti emundu eyatayisima emundu eyasse omuyambi wa Bujingo lwaki olwokuba oli emundu eyatayisima poliisi ekyalina ebisosonkole byayo ne evidence bwe babikomparinze kikulagira nti emundu eyatta isima all access yeyasse omuyambi wa Pastor Bujingo you get it kati ekibuuzo kiri nti ani alina pista eyo yakupangisa waliwo kagulupu k'abatemu yaani kati magambo mwaba CMI ebitongole byonna ebyambega bannayuganda baagala okumanya ani alina emundu eno eyatta isima era yabadde Ssebujingo eriwa ani agirina ekibuuzo ekirala omuntu eyatta isima y'omu yakozesezza emundu eno bw'abeera y'omu yaani muwanvu mumpi munene you get it kati bano baganda baffe bano simanya TikTok tibabimanyi omanyi bali embizi ne banywa walagi ne banywa enjaga ne bali ebiwowoolo ne bajja ku social media ne befuula expert bino byebuuza tebabimanyi tebabitegeera kati waliwo line erisajja eriri ettaka eritalina mutwe ettake lumbuya you can equate him to a Peter train okitegeera yes naye agaidinga abantu owulira
nze mu WhatsApp group zonna zendimu tewali muntu ayinza kuforwardinga mu video ye kisoboka tabasobola giforwarding no way mbuki yaffe si kasasiro kusege buli kimu yakimanyi oba mumumanyi buli kimu aneta omuyambi wa Bujingo ababuuza yaba kulinga abo abantu information mwe social media top detectives golumbu yagamba ina drone tubulire ya serumbuye sore ya sani Richard he's fake lumbu yayogere no kumuyisa mukamwe it's an insult to Ugandans oba ina information yes omu challenge gayogere yes ate ne tiri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi tibakulimba there is a reason lwaki Katonda yatonda omutwenga mutono abantu naba wakabinanga kanene teri muntu abana mutwe guti abana magezi aina following nene magezi aina following nene nakugambye eki nga tutandika nakugambye kino tutandika kile ky'abantu abataka bokukyalo kusirika kukitegera ani akugamba nti okuba n'abantu abankitegeza bategeera osobola okuba n'abantu banyi nga bagoya nga bonna tebategeera you get it tibakulimbanga mulo mwayina abantu bangi ne bantu ki bantu ki bo oli n'agula katekino n'atuula mu kaluumu ke n'atandika mbu eno eversion entuufu eversion eki nawa version entuufu musimanya drone zange nonsense abana bibogira si bituufu eyangi jempa ye version entuufu nawa abajega ne bamuwuliriza otegera ndowooza tewali WhatsApp group gye ndimu gye bayinza kusharinga mu video ye kawo mukyawe bubi kubanga sagala gasiya garbage in garbage out bwe banjagala amawulire I know where to get it from katono nnyo